Kale engeri nga parking ye namba emu ebbaala ne hoteli yasooka oku openinga TikTok night mu Uganda yonna. Awo wetujje obuvumu obutegeka awards zino nga twagala tusiima abantu bano lwakuba engeri gye twaziggulawo tetunalabayo muntu yenna avuddeyo okugamba kasiime nga bayindi kitandiika ne twagala neera tukiwunzike. Obwerufu mu kulonda abantu bano first of all tulina links gye tubalonderako ngabo. Ogenda mu Powerking mu TikTok ya Powerking wogiyingiramu n'ogenda mu comment section n'ogenda mu category y'omuntu gw'oyagala okulonda n'omulonda. Kwetyo tulilonda abantu abo. Ate tujja na kusinziira ku votes z'abantu ffe tetuli kwekubira ku side nga Powerking kyobola twakirekedde abantu bonna ekintu kiri open. Mu linki yaffe mwennyini mwe tuyita. Kujirako ebintu bingi kwa awadi kuno. Kujirako ebbaasa gye ntagenda kugamba nti egenda beeramu kino na kino naye we ŋŋamba ebbaasa abasinga bonna mumanye ebbaasa kyetegeeza. Eyaffe teriimu butambaala. Ngeri twasooka okukola talent search twagabira abaana essente ezibakulaakulanya. Almostly that is the same industry gye tulimu. So ebbaasa yaffe ebeeramu ekintu. Abaali mu talent search eyasooka first edition mu Parking basobola okwenyinyolako. Ekibuuzo ekyo kyombuuzizza buli bu TikToker gwe natandika naye mulina. Sirina TikToker gw'ogenda kugamba mbu si kyamulina bonna mbalina. Eyasookera ddala yali Tom D wuuyo ku mmeeza kwali. Sefuko ne baddako baabo we bali ne siimu waali bonna mbalina. Brisha ajja neera saawa zina lwakuba abadde mu ggwanga mujje naye nga Brisha waali. Primasolo nedda ssebo apo eno bifejje Parking yali bweri neera neweggwawo Parking esigala eyimiridde. Parking kampany eyimiridde nga yo. Whether the app is there or not, Parking will remain standing. Actually, abantu boyogerako omuntu yenga ye buli omu alina karakta yange endala. Naye okudiringa naye tekitegeeza nti byempromotinga nedda. Omuntu oyo yenga ye buli omu alina karakta ye. Ate saawa zino Sefuko omulaba agenza akyuka si oli Sefuko gw'omanyi. Nedda ssebo agezaako kwetereeza naye eri business anoonya content lwakuba TikTok ya content. Wanje kiringa ng'omuyimbi walinnya ku stage abeerako n'abawagizi abamwagala
n'abatamwagala oluusi eri ebeera business ng'alina okukunamira public. Simuwagira neera ngezaako omukumaakuma amagezi gemuwanga yesefuko yeetereeze eggwanga ligende mu maaso. Bw'otambuzaamu butambuza bwensomemu ng'oddaala buuza. Okay, manager, tulina category chief era at the same time award executive. Now much in your office. Tulina categories ez'enjawulo. Tulina category y'aba best dancers of the year. Ne tubeera ne category y'aba best actors of the year. Ne tubeera ne category ya the most tendering song of the year omuli omwami oyo Tom D. Ne tubeera ne ba best breakthrough of the year. Ne tubeera ne ba well behaved tiktokers of the year. Ne tubeera ne ba best male tiktokers of the year. Ne tubeera ne ba best female tiktokers of the year. Ne tubeera ne best supportive tiktok at Power King ng'oyo alondebwa Power King yennyini. Zino awaadi za 24 February guno omwezi gwennyini ng'okuyingira kwa $1,000 ordinary, VIP ya $2,000, table eri ku $3,000 nga mwenna tubaaniriza mu kintu kino. Nsanyusa nnyo okubeera wano era mbadde nga nina busy schedule naye bangambye nti ba tiktoker I had to reconsider. Why? Kubanga you have to know nti ensi movie nze kati olina okuba ku tiktok mu abantu abali mbusimanyi y'abaana bato osigadde toli ku mulembe tojja tegeera nze njagala nnyo ono nvubuka bale simanyi nti nawe ati munene nti alabika bulungi mulaba omukakooti n'atambula n'embeera nga nseka n'akaana kazanya nako njagala nnyo Dr. Sefko njagala nnyo Mickey Sims Fane kati ono sister wange mwagadde nnyo mbadde simulaba kubanga sibamanyi abasinga naye nkwagadde nnyo confidence joyina it is good ensi movie nze gwe yeetikka essimu n'ogigulira charger n'ogula data n'ogicharginga n'ogiprotectinga tebagibba gw'omanyi by'oliko nga naye terina kyekuleetera omulembe oguliwo ebibanja ebiri ku ssimu kwe baatuteerako tulina okufunako ki brand sente marketing byonna olina obijja kuki kuno kale ba tiktoka mwebale nnyo ne Power King wano okubateekamu amaanyi bajje mubaddemu abantu mujje muyingire nze buli we ŋŋenda ku bivvulu olw'okuba sitibibaamu ngulayo tiketi ng'omuntu era Sefuko yammanyi bulungi njagulayo tiketi za $10,000. Of course Tom D Uganda abantu amabwekube okusookera ddala mukisa gw'amaanyi okubanga we are nominated and appreciated kubanga ebiseera ebisinga nyinza obbanga kubanga music alina awards nyingi n'essaawa eno nyinza obbanga sinatuusa ku beera nominated oba award naye ate wenzijja ne bampa category nti best song ate ng'oluyimba lukozeeko bulungi ku tiktok kinyambako nange ng'omuyimbi promotion wise pozi ne brand kubanga award n'oba ofunyeko akwepena tekaba kaki oba ogifunye award so okusingira ddala mbayita mujje tubeewo on that day mulabe ku ba tiktokers bamu n'okuba bagenda bawo bangi naffe abayimbi ebiseera bisinga tubeereyo ne twetugaza ng'okola ekino naye nga tokisuubiramu oba nti bagenda kukusasula kubanga sikiti zetukola sigamba nti oba otagetinga mbu bakusasule oba bakuwe ssente naye nze nga nze ng'omuntu wensi eyo nenyambala obukooti bwange nga kanso nga nkimanyi nti at the end of the day ngenda beera appreciated ngenda funayo ka award kinzaamuko kumaanyi so ntuusa okwebaza kwange eri Power King and management okutegeka ekintu kino so mbayita mwenna mujje yaman the manager of Power King, the press, and everyone at every juncture, protocol observed, the president,
of the bloggers. Okusookera ddala neebaza omukisa guno Power King gwetuwadde okuba nti ba tiktokers bafulako ab'amaanyi ne bateekamu ssente ne bateekako amaanyi okufuba okulaba nti bali kye bali, because without this bar osanga ba tiktok abamu tebandibadde kye bali, naye abayimbi ebagasseeko, ba tiktok ebagasseeko, ate kati ereesewo ekyamaanyi. So mbadde nsaba abantu mujje olunaku olwo lwetutegese, mujje mulabe ekyenjawulo kigenda obeerawo, mujje mu bungi kubanga okuyingira zigenda ba ssente z'omutwalo kitegeera ate n'entebe aba VIP. So nze nga Dr. Sefco sijja kwogera bingi, but all in all wagenda beerawo awards, bagenda kuba ba appreciating aba tiktokers abasize okola obulungi ng'abantu be baba beerondedde, si Power King si ki, tebirimu nguzi, tebirimu kyekubira. Thank you very much, have a blessed day. Era ddala ngenda kwebaza aba Power King okutuwa respect n'okutussaamu ekitiibwa. Tubadde mabala ag'enjawulo nga tukolayo naye tubadde tetuddizibwangako, wabula nga tugenda ne tubakolera naye ate nga tetuddizibwa. So ngenda kwebaza aba Power King okukola ekintu kino mubanga batuwadde respect, naye era naffe tugenda bakolera bulungi era tugenda kuzza bulungi n'okwongera obbasanyusa. Sigenda kwogera bingi, just know ndi musanyufu nnyo okubanga batutadde mu zaawadi era nga kugenda mu maaso n'obbaweereza. Ngera bwe mutulaba wano Mzee Isma, Sefco, Tom D, ne Sim, ne manager, tubagala nnyo bambi, tugenda kwongera okubaweereza. What's up guys, Naisim, nga bulijjo mumanyi tomboyi wamwe I think. Nebaza nnyo Power King oteekawo kino ekintu mbu kigenda ffe tuyamanga aba tiktokers kubanga amabala mangi agatuyita ne tubakolera business ez'enjawulo nga we mugambye tubakolera challenge ez'enjawulo naye nga tebavangayo tusiima oba tuddiza. So Power King eba evuddeyo netuyita negamba leero twagala aba fan base bamwe babalonde musobole okumanya nga tetukoma mu mbala kukolerayo naye ba fan base bamwe babalondeko nammwe kwa abakoze fairway kukulondera mu comments. So which means oba kulondera mu comments ojja mmanya nga gwe tiktoker oyimiriddewa still ne Uganda ojongera coach nga gwe omuntu. So as me ne Sim, I appreciate this opportunity always kubanga tukola emirimu mingi sikoma mbu ku TikTok because asinga banyiza emirimu tukoma ku TikTok wokka, but I'm also a professional filmmaker, videographer, editor. But when I come back this side, manjagalaga talent yange ndaje nyina behind the scene. Okitegeera kwanyiza obeera nnyo behind the cameras, editing work biki naye wenzija ku TikTok ne balaba character endala ate ne batagisanga mu real life. Kinsanyusa nnyo mbu TikTok Power King wereeta kino ekintu n'abantu abali eyo yonna bwe balaba omuntu nga ffe naddala nze kati ntera nnyo okulira ku TikTok, ntera nnyo kuwagira abantu nabba supportinga mu ngeri etya ng'omulwanisiza nenzija ne defendinga. So I appreciate Power King for this. Kyegeno tuteekako ku level essaawa zino buli kubanga nominated za ba tiktokers bonna bali nominated nga mubalaba wano bamiki baani bonna mwebali. So bajjeyo buli muntu asobole okupresentinga tiktoker omu gwali nina bempresentinga, Tom D alina bapresentinga, Sefco alina bapresentinga, Senga Wanamata alina bapresentinga, n'omukulembeze waffe ono wa blogger alina bangi bapresentinga bangi. So kino Power King kyekoze man, it is a big deal to us. So thank you so much for coming. Tubaniriza okujja wano kubanga sente ntini nnyo mujje muwagire as you are promoting us. Yeah, thank you so much. Basebo ne bannyabo tuwaniriza ku Power King Hotel and Bar esangibwe Kasubi ku munaku olwaleero nga twavuddeyo nga Power King okuleeta TikTok Awards zino nga tugezaako okusiima aba TikToker bano abavuddeyo ne bongera ku ggwanga lino ku ikonomi yaayo. Batya bagezezzaako advertisinga business z'abantu everywhere, n'abayimbi abamu mweno industry bavuddeyo lwaba tiktokers abo. So nga ffe ba Power King twasazeewo leero tubateerewo awards zino zijjire mu competition tuzibagabire bazeetwalire ng'akasiimo. Tweyanziza nnyo, tweyanzike.